Omwana wa Chosen Becky Heather wuno avuddeyo n'abeera ng'ate asiima maama we. Asiimye Chosen Becky avuddeyo ng'ayita mu luyimba olwa Singa si mukyala munnange lwayimbidde maama we n'alaga obuvunaanyizibwa kw'ossa ne obugubi maama we bw'ayitamu okuba nti n'ate abafunira school fees okubabeezaawo ensonga ezo zonna ekitegeeza nti no dictator Amirwa Like obuvunaanyizibwa yabusuulawo dda. Tugenda kubeera nga tukuwa akatambi kano naye katusooke tuddukeko mu comment section. Aba comment section nabo tebatudde ate bavuddeyo ne babeera nga ate boogerera amaaso g'omwana ono. Ono avuddeyo n'alyoka agamba nti amaaso malwadde bambi, bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba. Ono n'agamba nti naye bannange Heather wawona ennyindo ya nnyoko weebale kufaanana kitaawo. Bannange Chosen Becky I love you naye lwaki ofaanana baawo? Bw'atyo bw'agambye. Akaana kalungi bambi oyo no ye asiimye omwana. Ono agambye nti bwo obutuli bw'amaaso bwakula butya kyokka Becky ku ssente z'oyina baby akulemye okujjanjaba. Bw'atyo bw'agambye. Nange kale ono n'agamba nti oyo omwana afaanana kitaawe. Ono n'agamba nti Becky omwana amaaso malwadde obambi. Bw'atyo bw'agambye. Ono n'alyoka agamba nti what happened to his eyes? Bw'atyo bw'agambye. Naye bannange ono omwana amaaso malwadde oba bwe batyo nno we bagambye. Kale nno weebityo webiri naye ng'omwana ye avuddeyo n'alyoka asiima maama we Chosen Becky olw'ebyo by'ayitamu okuba nti nate ababeezaawo. Bassebo ne bannyabo, Heather ngambye alina akayimba akamuli ku mutima era leero yadde yakazuukuka nga tanaba kunywa caayi n'akayimba. Wakayimbye ddi? Nga baba balimba agenze okusomera. Nyimbiramu. Yimba nyantu. Akowa nnyo maama, akola nnyo, alina okulabirira abato. Abato sikulu fees okusoma n'ebitabo oluusi tebalina. Abakyala singa si mukyala. Singa si mukyala. Bambi naye omanyi kyekategeeza? Ondaba wenkola munnange mu budde bwe nnina okwebakiramu. Kitegeeza omukyala akola nnyo. Akola nnyo school fees z'abaana. Ayiye school fees z'abaana. Munnange bagamba ebiseera ebisinga gwena kuba musajja mulungi bw'onaakula ebyo ng'obimanyi, owulidde? Ensonga lwaki omukyala olina omuwa ekitiibwa, owulidde? Mu mawulire amalala Zubeida munnange twogera ku Shamim Mayanja akiguddeko bwe babadde wali eri akukuba nti nate basevinga oba banoonya ssente ezisobola okuyambako Jayden agenda ajjanjabibwe. Munnange yazze n'abaana be nga woli mu kulaba akatambi ako. Munnange yazze n'omwana we ow'obulenzi kw'ossa n'omwana ow'obuwala eyabadde yeebikkiridde nga ba Ajati. Okitegeera nno kaakati n'ondabira mu comment section. Ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti kano akabadde mu Galwindi sikasiimye nze. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'alyoka agamba ali nno ku mwana wa munne. Ono agambye nti bulijjo ne bw'otugaana okuvuma abaana ng'akimanyi nti nno tuba tuvumiramu ababe. Bw'atyo bw'agambye. Ate ono n'alyoka agamba baalumbye abaana munnange ba Zubeida. Ono n'alyoka agamba nti Zubeida abaana ojje baaki mu Galale, nze sibitegedde munnange. Kale ono n'agamba nti olulyo olubi. Bannange aba comment section ino nabo tebeewumuza. Ono n'alyoka agamba atya? Agambye nti nno olulyo olubi lusika bannange. Ono n'amuddamu n'alyoka agamba nti full figure akavume bano. Bw'atyo nno bw'agambye. Ensonga nate bwe zityo bwe ziri erudda eyo oluvannyuma lwa Zubeida okugyayo abaana be mu Galale. Kale katubeere nga tetukuwaako ku Jayden ku nsonga za ssente ziri mu kusondebwa. Bw'ati munnange bwe yagambye. Yes, mukulu gundi ya Bebe Cool yabikwasaganya n'aleetayo. Yes. So but we had to be here because already much twali tukikoze eki tugitaddeyo nga tetugiranze nga we couldn't cancel. Yes, so naye ng'era tukya fundraising akatonotono tusobola okukola omusimbi okukola ki kuba n'eri gye tulaga tetumanyi biriyo.
osova waneno nezikuwaga n'otuuka ne bagamba bannaye eno ebintu bya bbeeyi. Yes, so okitegedde obw'omuviivi bwawukana ku bw'omugongo obw'omuliiso bbeeyi ndala. So already so msonda kuseetaawo. Kiriza ate tubeere nga tugendako ewa Full Figure wuno avuddeyo n'abeera nga ate alumba President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munno nno yalabiseeko nga alinako waayogerera. Ani? Kyagulanyi Ssentamu finally yavuddeyo n'alaba. Wamulengedde. Naye nga agamba mwagala okulya sente za kiruddu namba. Banna njaga tudde mu mwagala kulya kiruddu namba sente z'aba bakulunga. Nuruddin Ntege. Njagala okubira president w'abayimbi omulanga. Ani? President w'abayimbi Edrisa Musuuza. Nkukubira omulanga okwanguwa okutwala Bobi Wine mu rehab. Wale mwogerako. Rehab ne sente z'aba bikwata kizawo. Bobi Wine Eddie Kenzo Musuuza president wa music industry oyolekedde obuzibu kubawezeza abantu mu rehab bayitirivu. Weskani yakavayo katizayo Bobi Wine. Agambye mulwadde. Bobola bali okay. Omulamu abeera ngoyo. Omulamu abeera bwatyo. Omulamu abaati yeyogedde ebintu byowulira bya muntu mulamu. Buzibu kibo. Byonna byayogedde bikulaga nti mulwadde. Ebikuba akozesa bingi mutunulire bwafaanana enaafumye addugadde. Singa omuntu abeera weza abantu abeera mu nsiko abeera bulungi ali mu nsiko mu ttale bamunoonya alwanirira ffwa wekyoba omanya yeetaaga lihaabo mu bunnambiro ate bamwanguye wanaaga tasobola kugaana kuba yeetaaga obuyambi bwabwe tera teri muyaga akkiriza teri mulwadde akkiriza kutwalibwa mu ddwaliro amala kalambira bamusiba emigwa bamukuba empiso bamutwale mu lihaabo byonna obijja aba food soldier bagamba gwe wabalabyeyo balabayo gyali no bakimanyi nti omuntu wawe mulwadde yeetaaga buyambi ate asobola ye Kenzo kati mu rehab kyekimu gwe tulaba ebimuluma nti bingi siraba just aludde mu nsiko gye yagenda ali kusika alwana lutalo kujjako gavumenti toleka muntu kufa tokkirizanga akyasobola okuyambibwa okutaasibwa akyasobola okutaasibwa pamwe namutwala mu rehab ajja kuddamu memore ejja kukomawo bw'aba ayogera ku bilioni 5 natayogera ku babaka bayina sente zibalidde batabana kye bakwedde bana Uganda natayogerayo kuziba muwa ku iPod natayogera kuziba muwa nga bazimba akayumba k'obumyu kali ke bayita ekitebe zote zaali za gavumenti baazirya tewashayiniza bulungi tewashabastekinze ate bakusibye gomesi nga zirimu ebigoye bingi nga tebikuganya bambi kweyagala kuzina bulungi byonna yadde bizimbagatanye akabina nga kalinga akacupuli unawina style zino zewabadde ozina nga biringa bye bakutendese n'otayiga. I really didn't understand what's up. Wabadde olina okubeera nga oli freestyle, wabadde olina okukola ekintu nga weeyagala, wabadde olina okukola ekintu nga kiri natural. Naye byabadde nga bya bulango, kamera zaafuuse kamera, obulango bwafuuse obulango, drop zaafuuse drop, ebintu byabadde bya bwereere kiki. Wuuyo olanze nawulidde olanga Zawadi Bridals. Ovudde ku Zawadi wuuyo ogenze kuba makeup, olanze standing makeup. Ovudde kuba makeup ogenze kuba enviiri, olanze saluni aba Alpha 49. Ovudde ku saluni aba Alpha abayimbi abakabi oyogedde kuka ku shamu, oyogedde ku bayimbi abakabi bawalese kugamba buli kimu bambi kiragira ddala nti kyabadde kya low budget, kyabadde kya return y'akalango, which was very okay. To me, I see that as business, yes. Wabayodde choina ne bakuwa kibaina. So that was good barter trade. To me, it was barter trade. But in other words, ebintu byabadde bibulamu nnyo. Emperekeze zabadde off track. And as a mere fact that wandetedde Kyozembeki ku mukolo ate ne gufiira ddala. Kyabuzeemu nnyo. I really didn't like it. Next time better, simu bubi. Next time better.
bwe tweyongerayo chikeni munnange tatudde kaakati nagenze n'abeera ng'ate abuuza jjajjaawe twogera ku maama azaala maama we n'abeera ng'ate amubuuza ku nsonga za taata we okitegeera nnamba emu kale nno jjajja ye bw'ati bwe yazzeemu. Taata wange yaani? Taata we ye Pawulo. Ye Pawulo? Anzaalira ddala? Ye Pawulo. Kubanga ate ery'ekika alina mangi anti bamuyita Nsubuga ne Sakka kati yaani omutuufu? Abantu bagamba mwesibako nti ye Nsubuga yenze Katongole. Nsubuga teyeddira nte. Sakka lye mbadde mmanyi oba kigamba nali mmanyi lya Pawulo nga simanyi bulungi ya kika kye. Naye kugamba okusooka bwe namanya nti maama we alina olubuto ningendayo wa maama we. Maama we n'agamba omwana wange tannatuuka kuzaala. Ng'omwana we alina emyaka emeka? Namba emu takubanga ku maama we ne bamutwala mu kkomera nga ggwe yakulira ku kyalo kuno wakulira kuno emyaka gyonna gimaze ku. Ate anti namba emu kwega yali muvubuka nga yakavubuka ne bakyankalanamu ne maama we oba yamukuba nga teyamukuba saamanya naye nempulira nti bamututte mu kkomera. Nti yamututte mu kkomera nga saaliyo. Tewaliyo waggulu? Saaliyo kumanya nti oba amukubye. Naye nga maama we yagamba baamukuba. Naate maama we eggulu baamukubire n'agamba nze tankubangako tetufunangamu wadde obutakkaanya. Kwegamba jjajja obuzibu bwe nalabye wano buli bumu tulemye okukwatagana nga ffe. Era bwe muba mutusobola mututuuze ng'omuntu omu tannafa. You're my friend but kyonna ky'okola kisusse kati kuba omukadde obadde tomuleeta mu kamera kibadde tekyetaagisa muleeta mu kamera okitegeera ng'okeera ku makya ng'ofuna obutakkaanya n'omuntu ng'akwata jjajjaawo ng'amuteekayo ng'amuvuma ng'otandika okunyiiga okitegeera. I think okay taatawo si yakuzaala weetaaga okumanya ekika kyo weetaaga okumanya taatawo but bringing your grandmother in the camera it's not the solution. I think wandiwuliriza ebigambo maama wo bye yabadde akugambye ye nga ye yakeera ku makya n'akwesindikira naye ate kikaseeko okuvuga emmotoka ogenda mu kyalo okuteeka jjajjaawo mu kamera okola bingi ebireetera abantu okulowooza nti oyinza okuba toyinaamu ku magezi ate nga amagezi ogayina. Chicken, you want to be on top of the news but on top of the news kiyinza oleeta obuzibu. Abantu bonna abafundikidde abaagala okubeera on top of the news ebyabwe tebifundikidde bulungi because kati family yonna bakitegedde nti kati yo ya content maama taata omwana yennyini kati mugasseemu ne jjajja atamanyi nakya talina nakyamanyi mukazi wattu omujje gy'omujje omutadde mu kamera you have done a lot of things okulaba nga oli ku top of the news kuba n'abantu abasinga bennalabyeko abamu bagamba kyewakoze kikyamu kati ate kino olowooza bagenda kugamba ki wabaddeyo ababadde bakuwagira naye bwe balaba kino bagenda kwongerera ddala okunyiiga bagamba kati ate wanakisussiza busussa. I think jjajja wabadde olina omuleka n'abeera gy'ali n'ogenda n'omwebuuzaako just you give the information si kumukwata muteeka mu kamera. Banaye mwekamba buulire fe abakwata famire zaffe ne tuzeetera mu kamera naye kamera eno gye mulaba gye tutunuddemu oba gye ntunuddemu si nnungi. Eno kamera si nnungi ng'oyagala okumanya nti kamera si nnungi bato obutambi obw'obuseegu
olaye bw'ogenda okulwana okubujja mu maaso g'abantu. Kamera zino tuzibeeramu, tuzoogereramu. Batimbi, eno kamera ekukosa obulamu bwo bwonna. Ng'ogibaddemu ofuniramu essanyu, ofunirako views, okubirako obulango, ofunirako ssente, ofuniddeko abakazi, ofuniddeko abaana. But at times bwesukka eyonoona. Olutalo lwa Fred Lumbuye kw'ossa ne Honorable Nyombi Tembo lukyagendera ddala mu maaso. Fred Lumbuye agambye nti Honorable Nyombi Tembo ne bw'afa mbu ye tasobola okulumwa biibino. Ngenda kugamba ekituufu. Nze okugamba singa bbomu yakkubye nkimiininga. Era okutegeeza oleeka oti okuyera ekyenkugamba, genda mu posti gye nnakoze nga kuliko video yo. Comment section yonna sinze nziwandiika, bannayuganda baziwandiika. Olaba abantu kye babalowoleza. Muyinza nakuba mulimu omwana wa mwannyoko. Muyinza nakuba mulimu neighbor n'abantu b'okozesa nga bakomentize ku video eyo. Bwe busungu abantu babayinako. Kati nze okugamba singa bbomu yakiku nabadde nkitegeeza. Kubanga nange munnoonya kunzita. N'okutuuka munnoonya kunzita. Mussa abaana b'abantu. Munoonya Kyagulanyi mutta. Kati gw'okwogera nti singa bbomu yakkubye noonyiiga nnyo. Nadde nkitegeeza nti singa bbomu yakkubye. Nga gwe bw'alemesa obulamu bannayuganda. N'abaana bafiira mu malwaliro abalina okufuna obujjanjabi nga buyita ku intaneti. N'okola ensobi wandibadde oga nti alumye gyeyogedde saabaddeyo. Oba sadde Middle East nadde sigenda Barcelona. Byonna bye nayogedde byadde bituufu. Wadde ogenda Barcelona, wadde sitaka Middle East. Ayino yagala okommunikatinge ng'ate okommunikatira ku internet yennyini gyewagaba gijja kati singa tiyabadde wandibadde okola okommunikatingira luddawo. So nze sivuma nkubulya kituufu. Video wagikoze sigenda gizanya wano abannagi batereddeyo dda. Wabula nkusaba ogende mu comment section. Abantu ebigambo bakuwandiikidde nga nze temuli mu komenti yange wogenda okakasiza nti mukazi wo abaana bonna baakukoowa dda. Munyigiriza abantu the extent bali kumaze. Nze sisobola kuvuma. Bye nayogedde byabadde 100% correct oba right. Wabadde ogenda Barcelona tewakiwakanyiza. Wabadde Middle East tewakiwakanyiza. Kati nakuvumidde ludda nziraga ekigambo kimu ti singa bbomu eko. Bwetita mudobadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel. Kankusobedde ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.